kabaka Muteesa owokubiri kabaka wa Buganda owa35 basebo ne banyabo serukalirira mpomigano abeera yeteekerateekera muzibu bannanga omusango twagwoleza lubaga ebiwalaata ne bijjula entuuyo ow'amaanyi yabulwa wavuba lubaale namalere yabulwa omwalo bannange mwebala okumpa ekyanyo ow'amalibu kyawe ennoga anti nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo eyo eriibwa kkuse basebo ne bannyabo mwakigwa nvubu lwe zirwana ggolwe gulaba ennaku njagala mukkirize nti nkaabira mulegete ayolekedde obutaggwako nnaku yensonga lwaki nange nzize ntebateba wamma ddala mbaweerera ebigambo omuyizi byaweerera enkobeera ku muyiggo okugutangira okufuuka ogwa bikampaddambi oba ogwa nnamwabukira busa bannange waffe zirya nguggu akuddiza maliba njagala okukakasa ekintu kimu nti galigwa n'ensiga yeerabira ekyeya kyokka ate g'abasanya ndaba amayengo g'ennyanja saasobola kudduukirira tuula tuwaye ku byafaayo bya kabaka Muteesa owokubiri kabaka wa Buganda owa35 basebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Museenene omwaka 1924 lwakya bulungi nnyo mu Buganda wonna Ssekabaka Daudi Chwa owokubiri yali yeetulidde entende essalaama mu lubiri lwe Obuganda bwonna nga buladde bulungi nnyo amawulire gava emakindye mu maka ga Dr. Albert Kuku era nga maseeneekerevu okukamala okufaananako omubisi gw'enjuki anti munnanga omuzaana Irene Dulisira Namaganda oba Nnabagereka yali akubyewo Muteesa luwangula era amawulire gano munnange gasaanikira Obuganda bwonna n'ebitongole byonna ebya gavumenti enkuumi wabula entuuliro zonna eza gavumenti zombi zaggalwa olw'okukuza okuzaalibwa kw'omulangira era munnange n'atuumibwa erinnya erya Frederick Edward abazungu erinnya erya Frederick mwana wattu lye basalangako ne bamweyitira Fred wabula munnange bamubbulamu n'erya jjajjaawe Muteesa Mukaabya wa Lugembe nga kabaka Daudi Chwa ayagala omulangira ono ensi agitereeze bulungi era agikuze era kabaka Daudi Chwa omulangira ono yamuwa n'erinnya erya Luwangula erya jjajjaawe Kalema Suuna owokubiri yamwagaza ensaagi wangule n'ebizibu byonna ebiriba bimujjidde abirinnye ku nfeete kabaka Daudi Chwa yamwongera n'erinnya erya Mutebi erya jjajjaawe Mutebi ng'amwagaza munnanga atebuke obubi bwonna obuliba bumusemberedde basebo ne bannyabo Ssekabaka Muteesa munnange yayonka ng'abuukabuuka mu ngalo za nnyina Irene Dulisira Namaganda Nnabagereka nyina ne kitaawe nawankubadde abasajja abakulu Apolo Kagwa Kalibala Gulemye Stanislas Mugwanya munnange ku bonna tewali yali amanyi nti omulangira Muteesa eyali asambagalira mu katanda nti alisuumuuka n'afuuka omusajja Sserubu n'amawanga era omuzira Namige eyali tawunyikamu anti obuzira bwa kabaka Muteesa munnange bwalabikira mu bikolwa ate bye yalaga omubaka wa Nnaabakyala wa Bungereza Andrew Cohen mu lutabaalo lw'Entebe munnange mwe beenyolera okumala ebbanga eriwerako Muteesa munnange bwe yaweza emyaka 5 n'atwalibwa mu maka g'omuzungu Reverend Canon H.M. Grace eyali omukulu w'essomero ya King's College Buddo era mu maka ga Grace omulangira munnange yali ayisibwanga mwana wa mu maka wabula yavanga mu maka ga Grace ate n'agenda okusoma okulya ekyeggulo n'okusula nga munnange byombi biba wa Grace wabula mu kukula kwe munnange yateekebwateekebwa okutuula ku Namulondo ya Buganda kubanga yakaza mangu okwogera Olungereza mu kamwa n'empisa z'Ekizungu nazo yabakana nazo butoola abaana ba Grace buli kye babanga bakola nga naye yakikutte eddambagirawo mu maka ga Grace yakulungulamu emyaka 13 nadda ate mu maka ga gavumenti y'Emmengo munnange ge yamuzimbira ge yali emuzimbidde era mwe yasulanga n'omuzungu eyali omusomesa we mu biro ebyokuwummulako Muteesa yakyusanga obuufu n'addayo mu lubiri lwa mukadde we ate munnange mu biro
ebyokuwummula munnange kitaawe yamuweerezanga mu kisaakaate oba mu bisaakaate by'abakungu. Munnange kitaawe kabaka Dawudi Chwa yakwata kabaka Muteesa ono n'amuweereza mu bisaakaate by'abakungu be, yeetegereza empisa eŋŋanda nga bwe zitambula n'obufuzi Obuganda nga bwe butambula. Wabula ng'ennaku z'omwezi 22 Museenene omwaka 1939 munnange ku ssaawa ez'okumaliiri amawulire ag'ennaku gaabuna Obuganda bwonna n'amawanga ageetoolodde nti Ssaabasajja Dawudi Chwa Bukaajumbe munnange yali avuunisa Obuganda. Enjuba yali yeekiise mu kire, yali ajje omukono mu ngabo, ekyotogombolwa kyali kizikidde, era amawulire gaategeeza nti munnange ono kabaka Muteesa ne kabaka Dawudi Chwa yali akisizza omukono munnange erukuli mu maaso ga nnyina. Abalala bawanuuza era ne bagamba nti olumbe olwatta kabaka Dawudi Chwa lwava ku lusozi Mawuuno oluliko ejjinja Kalooli. Era njagala okukakasa nti abantu bagamba nti olusozi olwo ye yali kanaaluzaala ng'omuwuulu amulisa ku mmere okubeera nga lwe lwaviirako olumbe olwatta kabaka Dawudi Chwa Bukaajumbe, anti akabi tekabula musombi n'ekimbagaya yakasombera balama. Era munnange oba munnange okinsombedde, kimbagaya yakisombera balama, era n'akabi tekabula musombi kajja baga yakisomba Abaganda. Olusozi luno lwe lw'omusambwa gw'omukyala Namayanja Nazibanja mukaase kabaka Kiggala Kungubu Mukaabya Eddambwe. Omukyala ono ye yazaala emigga Mayanja Waswa ne Kato, era Abazungu bwe baali baagala okukola enguudo z'omu Kampala munnange ne banoonya ate we banaagula amayinja amalungi, wabula bwe baatuuka ejjinja Kalooli ku lusozi olwo Mawuuno ate ne basiimawo. Naye njagala okugamba nti abakungu ba kabaka abaaliwo mu biseera ebyo munnange newankubadde nga baali bakimanyi nti olusozi olwo lwali lwa musambwa, bakkiriza Abazungu ne bagulaawo kyokka ne bagenda balimba kabaka nti munnange Abazungu baaguze Katoko okumpi ne Nansana, era ekirombe ky'amayinja ne bakituuma Nansana Quarry. Wabula njagala okugamba ebigambo bino newankubadde ng'ekirombe ate kyali jjinja Kalooli. Wabula bwe batandika okwasa amayinja emisambwa ne ginyiiga, era munnange ne giddukira ebakka ku butaka bw'abeddira Effumbe. Mu Julayi wa 1939 omusajja yali akongojja omusambwa gwe Walusi yagenda mu masiro e Kasubi n'atandika okuleekaana. Abantu ne balowooza nti mulalu, n'akoowola kabaka Dawudi Chwa owookubiri nga bw'agamba nti Chwa ojja kufa kubanga watunda ennyumba ya Nnaalongo Namayanja Nazibanja nnyina w'amayanja. Abambo waabakwata omusajja oyo ne bamusiba emiguwa olw'okwogera ku mutanda obubi bw'atyo, anti kabaka tatta abasaakiriza be batta. Naye munnange baali munnange bakyamusiba n'abagamba nti munnange kamuyite mulabe. Kabaka Chwa eyali amaze ebbanga eddene nga talinnya mu masiro e Kasubi baali bali awo nga gusse mu mmotoka ye, era emmotoka bw'etyo munnange olwayimirira n'avaamu nga talinze na kumuggulira. Yasanga abantu munnange basasamadde, n'ababuuza ogubadde ne bamubuulira byonna, n'abalagira omusajja oyo bamutagende. Wabula bwe bamuta omusajja n'agamba kabaka nti ojja kufa bw'otoogobe Bazungu ku ttaka lya Nnaalongo, nkuwadde emyezi 4 gyokka nga munnange obagobyeko, naye ekyo bw'otokikola ojja kufa. Kigambibwa nti kabaka Dawudi Chwa mu kiseera ekyo yali alabikanga munafu. Omusajja yayongera n'amugamba nti Chwa togenda kuddayo kujja wano ng'oli mulamu. Kabaka Chwa teyagoba Bazungu era teyadda Nabulagala, mwana wattu nga mulamu munnange okujjako okumuzzaayo ng'ate njole. Bassebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 25 Museenene omwaka 1939 enjole ya Ssekabaka Dawudi Chwa owookubiri yawummuzibwa e Kasubi Nabulagala mu masiro g'abajjajjaabe mu nnyumba eyitibwa Muzibwazaalampanga. Omulangira Muteesa Luwangula ng'amaze okubikka ku kitaawe akabugo yali Obuganda n'atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe. Yali muto wa myaka 15 naye nga munnange yali muto nga wa myaka 15 naye ng'omusayi
ogukulukutira mu misuwa egy'omulangira eyo munnange gwali musaayi gwa muvubuka Mbulakalevu era yali asaanira okutuula ku kiwu kya jjajjaawe Kintu. Bassebo ne bannyabo njagadde okutegeeza olwaleero mutuula tuwaye munnange ku nfa ya Kabaka Daudi Chwa n'ebyo Kabaka Muteesa owookubiri bye yayitamu.